Ngabiri mwendo omwezi ogwedde ekibiina ki NUP kyatongoza manifesto gye bagenda okutambulizaako eggwanga singa bamala ne bafuna obukulembeze. Newankubadde eno yafulumizibwa kati ssabbiiti bbiri, bangi babadde tebannagitegeera. Olwaleero abakulira ekibiina ki NUP bamenyemenya ensonga 11 eziri mu manifesto eno nga zino ze zigenda okussibwako essira mu bukulembeze bwabwe. Bagamba nti baakutandikira ku kyakuzzaawo enfuga egoberera amateeka mwe bagenda n'okuddizaawo ekkomo ku bisanja by'omukulembeze w'eggwanga by'alina okumala mu bukulembeze. NUP will not only restore term limits, but it will entrench them. And any president who will attempt to remove term limits will be charged with treason. Gye buvuddeko, Palamenti yakola ennongosereza mu tteeka ly'amagye nga lino lizzaawo eky'abantu ba bulijjo okuwozesebwa mu kkooti y'amagye. NUP egamba nti obuwaayiro bwonna n'amateeka aganyigiriza abantu ba bulijjo gaakuggyibwawo kw'ossa n'okuyimbula abantu bonna abaakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. For NUP, all political prisoners, beginning with Dr. Kizza Besigye, Machete, Eddie Mutwe, Achirewo, Gaddafi, and the Karamajong, who have been taken to those prisons and are not being tried for no crime whatsoever, will be freed immediately. Bano era baluubirira okukendeeza ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka era nga batunuulidde okutondawo emirimu obukadde 10. Janga oli mulambuzi nga tukutikka nga tukuyisa mu traffic jam mangu nga tukutwala mu hoteli ennungi ng'osasula ng'abaana baffe bafuna emirimu. Okusinziira ku NUP, abakenuzi kw'ossa n'abeenyigira mu buli bw'enguzi si bakuttirwa ku liiso. Twagala enguzi tugirinnye ku nfeete, ssente ezo tuzikozese. Obutabalika 10 ezo kilomita mpitirivu ezisobola okuzimbibwa ez'enguudo. Health centers 3 mpitirivu ate ng'otaddemu n'ebirina okukozesebwa. Sente ez'abasomesa twagala omusaala gw'abasomesa tugongereko. Ensonga lwaki tulina amalwaliro amabi, ensonga lwaki tulina amasomero amabi, ensonga lwaki tetulina nguudo, ensonga lwaki buli kimu kibi, lwakubanga obuli bw'enguzi bukudde ejjembe mu ggwanga lino. So ffe ekibiina kya National Platform kivuddeyo kigamba nti we munaabanga mutuwadde obuyinza tujja kugezaako okulaba nga tulwanisa obuli bw'enguzi. Akulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde abeesimbyewo ku kkaadi ya NUP ku mitendera egy'enjawulo okulekera okusuubiza ebitali mu busobozi bwabwe wabula bagoberera ebyo ebirambikiddwa mu manifesto y'ekibiina. Temukyasobola kugamba nti temumanyi byagamba abantu, temusuubiza abantu katogo, temukulira abantu mwenge, temusuubiza kuwa abantu ssente. Abantu mwabapoloote nga mulina n'obujulizi mubalage kitwagala obbawa. Kyagulanyi abalagidde okugenda nju ku nju nga bannyonnyola bannayuganda okulaba nga bategeera ebyo ebiteereddwa mu manifesto. Katalaalyo okufuula mulimu gwo okutemaatema manifesto eyo, okutemaatema ebigendererwa bya NUP, obinnyonnyole buli muntu gw'osobola okutuukako. Tandikira ku bazadde bo, odde ku mwagalwawo, odde ku baana bo oba mikwano gyo, abakuutidde okwongera ku budde bwabwe eri ebitundu byabwe okusinga okumugoberera gy'atambulira. Nyanyuka nnyo nga tutambula ku campaign trail era temulekera okumperekera. Nenjagala obudde obusinga mu bumale mu constituency zammwe musisinkana abantu. Kumpi buli kitundu Kyagulanyi gy'akubye kakuyege asanze okusoomooza okuva mu b'ebyokwerinda nga bamuyisa mu makubo g'omu byalo okutuuka gy'alina okugenda. Kyagulanyi agamba nti kino kibaviiriddeko okukozesa amafuta mangi kw'ossa n'obwetaavu obulala. Wano wasinzidde n'akubira bonna abayaayanira enkyukakyuka okwongera okuvujjirira kakuyege waabwe. Ffenno tetugaana nabo kuba n'eyo waliyo abantu ate be basinga okunyigirizibwa. So naye tuyitayo. Kitegeeza nti amafuta tukozesa mangi. Twogera nnyo, nze njogera ebigambo bannange kitegeeza ndya n'emmere nnyingi. So baganda bange ekyamazima tukyetaagayo ku buyambi, temulekerawo okutuyambako, mugende mu maaso nga mutuwagira tulwane luno olutalo
tumaleko. Bannakibiina ki NUP bagamba nti manifesto etongozeddwa ekwatira ddala ku mbeera y'omuntu wa wansi. Wansi akimanye nti 2026 agenda kubafunye president ategeera embeera y'omuntu wa bulijjo. President agenda okukola kwezi ensonga zennyini ezikuluma mu nnyumba yo z'olaba, agenda okugobera obwavu mu nnyumba yo, agenda okutaasa ekiwamba abantu ekyo ky'olaba nga mwami wo tomulabako. Ffenna tuzze tutambulira mu kutusiba, simanyi nange oba ekyanaabeerawo. Era twebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nti balowoozezza ku basibe, okulaba nti abasibe abali mu makomera, abasibe abasiraamu abaasibibwa basobola okuteebwa. Era manifesto eno tusaba abannayuganda ffenna tugitambuze. Nze gye ngenda okukozesa ng'omukulembeze okulaba nga nginyikiza ku ground. Abantu baffe ab'ebusege babasenda byebintu bye tugenda okulaba nti tumakinga sure nti buli omu yabibwako ettakali afune ettakali addizibwa ettakali. Era kiva tubagamba nti buli omu omanyi ng'ettakali libeera wano eno, gwe kuuma endagaano yo, kwata ekyapa kyo wadde bakifeekinga kitereke. Kyagulanyi wakuddamu kakuyege ku bbalaza ya Sabbiiti ejja nga wakubera mu disitulikiti y'e Butebu kw'ossa ne Budaka.